M.i.S.O online television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Dear friends and colleagues, I have seen some of my old media interview videos and images mischievously and callously re-edited and distributed in increasing proportion by some elements who I suspect are intent on creating a certain line of political posturing. These interviews and the videos have been adulterated and presented as if they were conducted today. Yet they are more than 6 years old. Right now, we came as a team, we constructed a team called Otwegatteko Disciples, trying by all means to reach out to all people in Uganda to tell them and see how we can look for a better person to succeed President Museveni. Mbabe musuubira okubange mugenda okuyitamu ne mukwagala okujjagala nti ogenda kujja oteekewo ebyobufuzi ng'oyitamu ebyo mu by'okwegaana. Oli muboofu wa mutwe wajjo. On this matter, we came up with one man called Okukyalako, a well-educated person, brilliant, wise, knowledgeable, observant, articulate, pragmatic, and absolutely a person who can, by all means, fit in the shoes of President Museveni. The people doing this, I presume, are seeking to create the impression that there are some special people, in quotes, in the movement who are jostling for positions in the event of any form of succession and leadership in the party and country. This is wrong. Munsanze nga ndaba bulungi amaaso nga ngakanode bulungi. Njagala kukutegeeza nti endowooza ya kyana kitonnyo. Era weetaaga kupima mu ngoli bwega nti opumiddwa mu kipimo nga totuuka nabwe ekyo bwakubako bukuggiddwako. Ekituufu ddala tolina magezi lwaboogo. Mukyayinza okukeera enkya n'ozannya politics ow'ekyana ekito bw'atyo n'osuubira obutegeevu bw'Abaganda n'amawanga ageetodde nti bakyazannyibwa dikooyi bwe ziteeza ekyana ekito. Ne bukeera enkya gwe n'otegeeza nti ddala sinze nga bayambadde t-shirt omuwala w'Omuganda bonna baggwanga eri limu. Abakola video gye nsaba oteekeyo bonna baali baggwanga litya ng'era bakulaga nti vision bagikulinamu. So ladies and gentlemen, I want to appeal to you all that if you love peace and transformation, support Mr. Otwegatteko. If you love stability, security and democracy, support Mr. Otwegatteko. Muto wa birowoozo namulaba ka video ke ng'ayogera ne mmanya nti bano baayiga buyizi lulimi tebalina munsa ya bwongo. Okutegeera okugamba nti oyize olulimi oluzungu ekyakubuza amagezi gwe kennyini kyali ekintu eki singa wategeera obuwangwa bwo kyali kuyambe nga bwe wategeera olulimi oluzungu okulwogera. Yali sinze kutegeera buwangwa bwe yali baddemu ensanga lwaboogo okusukka ku magezi gaaliko kubanga waali kipapula talina mu bwongo. Kipapula bupapula oyo bw'abanga kyasobola okukeeza okujja ng'ayogera ebintu bino bajja babitegese. Togwa bugwi n'obwa nti namatuse mu ssasa taata badde antegeera oba omukoddomi ammanyi gwe n'ogamba nti nzize neesimbyewo obadde oteekwa kuzimba ligase gye watandika ne watandise n'obwome bwa paalamenti kubanga paalamenti erina kye tuyita wide access ku podium yayo ensi okukutegeera generale mazima ne ssente muzina wali badde otandikidde awo ne bayingira mu oli n'olaga amagezi gongo wa arguments mu parliament ensi n'esooka ekugiramu interest yawo. Wano mu Buganda kyotagenda kututeekamu bwe busosoze bw'amawanga obwo tetubulina mmwe mwajja nabo yamaze okukumulisaako nti weetuli ne bawa debate ffe baboogezi tubeeko kye tunnyonnyola ku ekyo babeeko kye batereereza muli naye nkutegeeza butegeeza kitawe okyali ku mbeera ya 0.00 ey'obutegevu nkulowooza okwagala okyusa eggwanga lino. You are nowhere. This is not a house. Nti gwe taata katupimepime mu lwaboogo yennyini leka tujjewo mbiri ebigambo biri byeyewakana mazima agwanidde asobola awulikika ng'entebe Nadduli busobola okukeera enkya n'enkyuka nze gambye mu bantu abasirusiru abatasobola kusitula ggwanga lino lwaboogo yasooka
nti okulowoleza ku kiri kyogambye nti ebyobufuzi olina okusooka okulula eggwanga lyo butereevu ekyo nkiddamu nsinziza ku TMO1 Museveni akiyita parochialism bugwagowavu bwa butategeera bya bufuzi gwava mu busa gwenza otegeera ate abategedde emyaka 821 mpulira yeyayimirizawo Buganda ogisanga eri sovereign webedde lyali ggwanga balikola mulimu ki nga y'omunalwanda okuyimiriza eggwanga n'enkola y'abazungu gye bajja nayo mpulira batambuza abo bayise buyise atumalira ebiseera banayita ne bagenda mulinde kuvaako okuba kufaakwe bw'oliddamu okulaba ku mulaalo wano ajegera oba omunnalwanda ajegera kale ssebo lindako gwe okitunuulire kino mu mbeera gy'eggambiramu Mbabazi tebamuwadde wa special envoy ekyo kitegeeza nti gwe alaba ebyobufuzi ng'obitegeera tomulabira mu special envoy eyo nti weeri agenze eri diversionary ate akume okuba vice president teeka waaga kubanga mu kusembayo kwa his excellency president tebakyayinza kuddira muganda kumuba vice president lwaki okufa kwa president aliko obusika obutali bwa muhoozi kujja obusika bulambike nti vice president yadda mu kutwala mu nteeko vice president ng'ekisanja kikyatambula kitwala eddakiika 3 mu butegevu bw'oyo abaliwo okukyusa ebyononeddwa emyaka 3 mu 5 kaakati kijja kubanga baba batadde kamasu kanene b'okukkiriza okuba nti vice president muganda Museveni waaseererera bonna baganda bayinza ozingibwako mu lunaku olwo dakiika 3 n'ebyo by'amateeka badde bajagaliramu ng'amateeka g'olwa muhoozi simandi jeno nga naawe olinda kiragiro kitawaafudde president aliko alina kulinda kiragiro akuwa kiragiro kaakati vice president yenna tosiddamu okusuubya ono alupo kisiikirize mazima yajja kukwatira mu kaseera nga beetegeeza butya bagenda okukikola na muvu kyempya gye balina okuteekawo Mbabazi nkiddamu tali kubwa special envoy nti agenze eri oyo agenze mu diversionary komawo nga vice president gweteeka waaga omuganda teri agenda kuddamu kuba vice president mbalamusizaako nnyo muna gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television njagulizaako mwenna abalina ebintu bye mutuuseeko eby'enkizo yenze kanka capital omutesesi wa TMO natuddeyo ddani mutabani wa retired honorable Major Haji Abdul Nadduli ono nga Leaks-Jakana Sulaimani Nadduli batuusaako ekitundu kyaffe ekirala ekya political dose ensi gya mulaba eno yaliko ku analogo nejjegenda mu digital njagala okutegeeza ensi twagala okugitwala ku online naddala Uganda tusembye nnyo emabega TM Online Television ye television y'oku online kwesinzira okubanga esaasanya business yo bwe yafuna obwongo obwetandikirawo business kye tugyongeramu bwongo bwa kugisaasaanya n'oyongera ku byenfuna nkukakasa nti mu programu zonna z'olaba ku TM okubeerako ennamba gy'osobola okukubako n'ofuna ebiranga ebikendeezeddwa miwendo ate ne nga bikuwa kinene nebaza nnyo abasobodde okutuwa okulanga naye naawe ng'olina bizinesi naddala mu abakola obusuubuzi kampuni eri emu eyakyusa ebyobusuubuzi n'ebigonza eyitibwa Kasamitala Cargo and Logistics Company kakati nkubuulira newankubadde ebintu bijjibwa China ne bireetebwa mu Uganda naye ate bisinga kuleetebwa mu Uganda kyalibadde kyankizo nnyo n'ojja ku ofiisi yaffe eri ku Total Business Center ne weebuuza n'osindika ssente n'okola buli business transaction yonna neggweeraawo bwe neweddirayo waka n'olinda bintu by'okuva China ku muwendo ogusembayo kuba ogwa wansi ne bikutuukako wano ennamba gye naali agadde osinga okussaako essira ze nnamba za Kasamitala eza wano mu ggwanga Uganda kubanga abasinga ennamba z'ebweru ziba challenging kakati bakitutandikira kuze waffe Uganda wano ezo zenkuteerawo eza Kasamitala buli kaseera yitirako basobole okugondeza business bangi nnyo mulina business ez'enjawulo naye teweetya ne bwoba wa saloon ne bwoba wa ddwaliro ng'olitandika bannaffe ab'amasomero ganaatera okuddamu mwenna mbakakasa nti ojja kubeera nga weeyambisa Kasamitala kyonna kiwaali agadde oba oli ssekinnoomu bakikusaabaliza ne bakijja China nga bakikuguliza ku muwendo ogusembayo okubeera ogwa wansi ne bakireeta ate ne bakuyambako ne ku by'okusasula omusolo n'okifuna butereevu w'okyagadde oba okyagadde waka oba okyagadde mu ofiisi yo oba ewantu wonna bwali agadde okukisanga Kasamitala yagonza bizinensi atannaba kugikozesa nkusaasidde kuba bizinensi ejja kkaluba n'obusuubuzi bya kweyongera okubaamu emigozoobano mingi Kasamitala gwe mulimu gwokka gwekola newankubadde gwokola mingi gwogugiwa egugonze ate ku bisale ebisemberayo ddala okuba ebya wansi sijja kubanga nsukkawo Jakana yababiridde dda okusobola obbatuusaako doozi y'ebyobufuzi eno endala olunaku olwaleero ze wa Jakana Sulaimani nantandikira ku bigambo bya programu eyayita wewajja n'ogeraageranya omukulu kati nga special presidential advisor Odwek Rwabogo
Ssaako n'omwana w'omukulembeze ndowooza kati yali ku Ddala yali Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba n'ogamba nti ezo mboga mu kyo n'embuuza nti emboga kifaanana kitya ko ggwe nti eba nnene naye bw'ogisiika evaamu kasoosi n'oluusi mazzi ge gasinga okugijjulamu mu bukulembeze tekyalabika bulungi kakati wavaayo akatambi emabegaawo omwami omu kwe yayogerwako Drake Lwaboogo yeegaana ebigambo by'okuba nti nno ayagala ntebe ya bukulembeze era mwajjiramu ekigamba nti ife bye twogerako byali by'emabega tebibangawo mu kaseera kano naye ati waliwo abeeyita ba disciples ndowooza ate bavaayo ne bakola akatambi nga bawaana ensonga eyo ebigambo by'endeesa olwaleero bigenda kwetoololera nnyo ku nsonga y'okwegaana Drake Lwaboogo nti nno tayagala bukulembeze waliwo n'akatambi akalala ke nnalaba omu ku b'amawulire bendudde nga mpulira ayitibwa Andrew Mwenda ng'abalina obubadde bwe bakola ne munne Muhoozi Kainerugaba mu kyo nga basuubiza nti waliwo kye bagenda okulangirira munnamagye alina kyagenda okulangirira sooli ye yakyogera ono n'akyegaana mu ngeri ya lugezigezi naye nga mu vidiyo mwali kale byebyo emboozi y'olwaleero ezingiramu n'ekiwenda ekipya ekiyitibwa The Front kino nga kyaleeteddwa eyaliko avuganya Museveni Besigye oyo nno nga yawerekeddwako Lukwago Ssaako n'omumyuka yo ku bwa Lord Mayor kuliko eyaliko kale abasinga baaliko ababadde mu kiwenda kino Ken Lukyamuzi kwabaddeko Mabiriize beesimbawo kino nno Front ng'era zeesigamye ku byabufuzi ale succession of President Museveni kale kwe kutagala okwo kwe tulimu Jakana nja kutandika nga nkubuuza ebigambo bye twayogera mu programu ewedde ku Drake Lwaboogo ebigambo ebyo kyabiyimirirako kubanga ye yavaayo n'abyegaana kantegeera entegerayo Drake Lwaboogo mu by'obukulembeze okubyegaana n'okulaba oba agwanidde ekifo ekyo kyeyeegwanyiza katutandikira awo njagala okusooka okubategeeza banna TMO Bayibuli esomye ebigambo ebirungi nega nti si buli mwoyo gwonna ogujja gy'oli mu bitabo bya Paul nti nva wa Katonda omalanga kukola ki kugwaza oba kugukema na bwe kityo emigongo gyaffe n'ebigambo bye tufulumamu nga biri silent ebikolwa ebyolwatu n'ebikolwa ebyatuddwa byonna ebisatu byanjawulo ku bina naye amakulu nti obuufu obwo oli yagamba nti kamwako ye kabadde omujulizi gose yafukibwako amafuta nawe genda bakutte olwaleero Lwaboogo bw'aba yafulumiza statement nga kamwake kekeegaana kiri abaali bambadde t-shirt ze n'abakola bu video nga bagamba nti ye yasinga era tumwagala mu budde obutali lutuufu Lwaboogo n'atava mu statement ekwata bantu bali nga bamutaddeko ekintu ekimenya amateeka n'ava mu buvi statement erumba Jakana Nadduli oba TMO okubategeeza nti bye baayogedde bisambaazibwa naye ate nsobola okuweebwa omukisa nga nze nannyini bwe boogerako mbeeko kyembaako kyenjogera ku sayidi y'okwesimbawo bwe nali nzija mu 2016 kubanga yali agenda vumbuganya n'Ow'Ebunyolo onfuna bulungi Jeno Ow'Ebunyolo n'agamba nti natuuzibwa era najja direct nempa opinion yange nabwe kityo singa mbadde njaga kujja kwesimbawo nali badde mpa opinion yange nze kennyini nga Lwaboogo njagala kutegeeza nti endowooza yakyana kitonnyo era weetaaga kupima mu ngoli bwega nti opimiddwa mu kipimo nga tutuuka nabwe kityo bwakabako bukujjiddwako ekituufu ddala tolina magezi Lwaboogo mukyayinza okukeera enkya n'ozannya politics ow'ekyana ekito bw'atyo n'osuubira obutegeevu bw'Abaganda n'amawanga ageetodde nti bakyazannyibwa dikoyi bwe ziteeza ekyana ekito ne bukeera enkya ggwe n'otegeeza nti ddala sinze nga bayambadde t-shirt omuwala w'Omuganda bonna baggwanga eri limu abakola video gye nsaba oteekeyo bonna baali baggwanga litya ng'era bakulaga nti vision bagikulinamu ebyo bya kisiru
kitwale ng'olwaliro mpewoza TV ne radio ezibaddewo lwaki abakuba ama TV ku ssimu ezo bebamu ne bukyanga Lubakyoya yakulembedde Lubakyoya ono simanya nze simanya Museveni sima yankula bitya bebabeera ku TV ne bayogera ebigambo ebyo 24/7 abakuba amasimu bo balookingira bakubanga beebo tebalina ya time amakulu kyenkuteekako kyeki nti waliwo betubiyita ba bonafide callers ku radios ezo ne TV nga basasulwa era layini yaabwe ebaawo eva buli wokuba essimu gyasooka okupiikinga nze Lubakyoya beyita ba callers association okiwulira bulungi n'ekibiina ekibagatta abo mbabe musuubire okubanga mugenda okuyitamu ne mukwagala okujjagala nti ogenda kujja oteekewo ebyobufuzi ng'oyitamu ebyo mu byokwegaana oli muboofu wa mutwe wajjo mpulira mu Buganda wano kizibu kijje ku kitange bwe yategeeza pulezidenti nti teriiyo kipya kyonna kyogenda kukoladde katego ki omuzungu kaatayita mu kwagala osuula eggwanga Buganda obwo bunotebook bw'osoma ng'ojja mu masa obuleeta obutulage wano ebyo oli ku bibyo Buganda otwayita wadda totegana njagala mmanye Museveni ddiko ekigi yakateekawo erase okujjako kw'okunyigiriza nga alaba ebintu biganye n'aleka Abaganda nga baavu ddala mwe balina okujjamu ensimbi zaabwe mazima kiki ekikyonyo kyakoze kyoga nti ekituufu wano mutego n'okwagala opokera ssente bamwe ba palamenti bifuuka ebigenzigenzi n'otunule bakatikkiro bakabaka bwe Buganda nga bonna abajja basasulwa mpulira bibyo byamagezi byakalaba okunga alinga akoze naye wa waamiridde Buganda woga nti ddala Buganda agitadde mu lubuto lwe onaalyoka ajjeko example za dikoyi oyo bw'abanga gyayisemu ebyekyana ekito era ne topiki ye ebeesemba mu butegeevu teyetaga tumalya na biseera muto wa birowoozo namulaba ka video ke ng'ayogera ne mmanya nti bano baayiga buyizi lulimi tebalina munsa ya bwongo okutegeera okugamba nti oyiza olulimi oluzungu ekyakubuza amagezi gwe kennyini kyali ekintu eki singa wategeera obuwangwa bwo kyali kuyambe nga bwe wategeera olulimi oluzungu okulwogera yali sinze kutegeera buwangwa bwe yali baddemu ensanga lwaboogo okusukka ku magezi gaaliko kubanga waali kipapula talina mu bwongo kipapula bupapula oyo bw'abanga kyasobola okukeeza okujja ng'ayogera ebintu bino bajja babitegese togwa bugwi n'obuga nti namatuse mu ssasa taata badde antegeera oba omukoddomi ammanyi gwe n'ogamba nti nzize neesimbyewo obadde oteekwa kuzimba ligase gye watandika ne watandise n'obume ba palamenti kubanga palamenti erina kye tuyita wide access ku podiyamu yaayo ensi okukutegeera generale mazima ne ssente muzina wali badde otandikidde awo ne bayingira mu oli n'olaga amagezi gongo wa arguments mu parliament ensi n'esooka ekugiramu interest yawo wano mu Buganda kyotagenda kututeekamu bwe busosoze bw'amawanga obwo tetubulina mmwe mwajja nabo bwe baali kulabyemu omuzinzi nti lwabooga alinamu ku mpeke y'obwongo baali badde batandise okukusongamu kubanga muganda omwe yagenda okujja yajja kamanye nga tukimanyi nti Museveni Munnalwanda lwaki baamwegattako mu nsiko ky'oŋŋamba Jakana Lwaboogo had a platform through legislation exactly tumupimemu mazima gw'omala gafubutukayo gy'ofubutuse mbu nange wendi ntegeera bwe batyo bakola ebyobufuzi n'akuba t-shirt mbu alaga interest bw'obanga amagezi ddala ogalina ng'era gakuwera n'ali badde nkutunuulidde mu kutandikwako nga ggwe Lwaboogo waali badde osobola okussawo criticism eroga ku muganda wamwe bakitammwe Museveni egamba nti taata wano tukutte bubi article zo ne ziwandiikibwa nga zifuluma mu mawulire n'okuwa ku magezi bamwe ba palamenti biki bali bateesa bannannyini kusitula nsimbi oziwa bamwe ba palamenti be baki simanyi gamba nti beebo bannannyini kutta ggwanga nga tuyise mu executive be baliwa si yemmwe bannannyini kutta ggwanga nga tusunudde judiciary bwe mweteekamu baganda mukakasa nti buli muwajjodde buli kye mwagala munyaze kinyage nga sisitimu yonna mwagikola executive ekibadde kikyayinza okubateekamu ekkalwe nga kizibu nnyo yali badde parliament ate ne mugiteekamu ensimbi abaana bajja birerya abatula mu parliament okuteesa nze gambye mwebali abamazeemu emyaka 20 naye tomwawula naye agenzeeyo jjo mu butegeevu bwe tanaba na kutegeera ate ng'oli ayinza okwebuuza nti Jakana Nadduli oyogera kino oli abeera ate ne bamulonda emirundi gyonna n'akoma mu palamenti ate oba ogamba nti kirerya mpulira dikoyiza abali mu member wa palamenti
kuzza buzigo kudda eri mu kyalo n'ateeka mu bibiina akakadde n'ateeka mu bana abawesi n'agula bigundi bya operation wellness creation n'abateerawo booda n'atandika okusasula ssente z'abaziise amabugo ebyo ne baddamu ne bamulonda oyo temuba temwalonda member wa parliament mwalonda kirerya we bayentegeera eryo eggwanga bwe tuba tukyali kweyentegeera wa member parliament okuziika okwabyennyumba okuziika era addition the first priority ya member wa parliament biteeso byamagezi ery'eggwanga legislation kutuula eri n'ateekateeka gwe bw'oba ozitowakuteeka mu kakadde mu kibiina ogula ekiseppiti okyali muto wa birowoozo mpulira ng'okyazitowakukeera nkya nti bampadde amagu ga 20,000 nga member wa parliament kyamusindisa talina kyakoze kimu kya 10 tunenya baki omubaka aziise omubaka mukyali birerya ddala njagala bategeeza butegeeza eggwanga bwe lifuna ategeera okufuga eggwanga lino mujja kusinziza ku bigambo ebyo mutegere nti abaaye twali twabula dda tunuulira famire nga zivaamu abaganda b'olwaleero abatali mu busosoze n'olaba nga famire y'abaganda ekuliddemu omukiga ekuliddemu omuliddemu ki tewali famire ya muganda wano etalimu w'amawanga mulimu abalundi mulimu abakuzibwa obukuzibwa nga bagattibwa ku baana bannansangwa mazima gwe va mu Buganda ogende mu nsi ziri endala osangeyo muganda aliyo babaana bawano nga bagenzeeyo be bakuza nga bafamire endala mpulira ebyo tebabitegedde na buzadde baddewo bonna abafudde famire bwe zizze zifa bame ba parliament efuta tulina birerya mpulira balwabogo kiriki bwabanga alina exception y'obutegeevu yali badde asibidde mu parliament muli nga kiyali badde asookodde okulamuza lwaki anoonya buyinza buli kadde oli agenda ku kyabu region ya Bunyoro okujja okwesimbawo ajje wano nga ajjawo jje n'oli kyaligonza kitange yamala omutuuza anaga nti president wakyaliwo akawoonensa mu ggwe abantu abassawo emigongo gyabwe ne bafiira ku ggw'omu ate obataddeko bakoddomi bo mpulira obuwalanyo businga okuviira ddala mu ntandikwa bwe ntunuulya lwabogo obutegeevu bwe si ggwe amalaga w'amattuka nze kitange we yali ansindika 2016 okujja okwefumbira mu kalu k'abavubuka yantegeeza nti sigenda Leaks-Jakana nali mutabani wange kubaako wensitukira kugenda kukunoonyeza kalulu bajja kutegeera abantu abo nti nze mbasibyeko omuntu gwe batakola ki wabula situka nga ovaayo na genesis yo bajja kugula birowoozo byo oluvannyuma ndijja ne nkuwerekera bw'oba tewategeera bye nakugamba ndikirabiraawo mpulira likewise bwe ngenze Nakaseke Central aŋŋambye okujja kwange mu bibiina nsobola okusituka naye nja kujja mu kusembayo nanoonya akalulu njagala bampa okwaganya abavaayo yenna Nakaseke ajje tinatambulako nekitange emirundi egyawera 10 ng'ate yali badde abeerawo yali badde azze lubeerera yagaa nti bino byammwe leka generation yekugulenga ggwe genda ku lulwo leka abantu bakuwagire wabula bwe yalaba Genosale nga asitukiddemu ate ebintu birimu okugozoobana n'amugaa nti waayi ate mmwe mwagala okwerya amaanyi nagala revolution olwaleero mmwe kennyini banna revolution ate mmwe mwetandise okwerya namulaba nga amaanyi galeese mu kalulu gaali g'amaanyi ate teyatuma yeesitukira mazima ekyo kye kyajjayo kitange okujja okubaako kyannyonnyola era yakaayana kinene bwe ndabira obuto bw'ebirowoozo mu bantu b'ebyobufuzi byaffe mu ggwanga Uganda abaana tebayasubula mu bujja bwabwe kubanga ensi bakuzizza mirangaati ate kyaliyo buzadde yavaamu akamu akagamba nti yona kati kikaana ebbanga lonna kibadde kirya abadde alya nga tokimanyanga nti okufaako ne ku mugongo gwe okubaako kyafiirirwa mu okuyimirirawo birowoozo by'oyo mpulira musabale bukafiiri bw'oba onoonya bakafiiri mmo ali ebitundu 10 ku buli 100 naye ate aba babeereddewo ku lwekyo naga nti kino tekijja kukola ekyo kiyinza kutambula bwe kiti eggwanga litambula bwe liti mwe abaana b'ebyobufuzi nkuba mpagira FDC ndi wa Nuupu nnyo nze ndi wa gundi ndi NRM ate ndi wa munda bakisussa ne bakitwane ku bantu nze temunnaba na kusunsula bantu bamiriddewo ku lw'eggwanga lyammwe muli wa bitiibwa ki n'okujjukira kwabo abaayita naye nkuba mwaka faananyi Jakana singa aje Nadduli teyali mu gavumenti eno omuganda singa yali badde atya gwe nange mu kabineti amanya amaganda amuge mpulira bogenda ogaaza n'ogetegereza nga amanya bunnya n'abaliyo omulamu asigwe baliko Nadduli singa tayimiridde nnyo mu Buganda eyo twali badde tukyalina ke tulina njagala okukutegeeza ekibuuzo kye kimu kijja kisigala nange nga naawe andaba tukyebuuza
ngoli bwe yayimba mu Bible naga nti mazima da singa Kristo teyajja twalibadde tutya era twalibaddewo. Nange mbuuza kyekimu Katonda nga teyatutemedde kkubo liri era Nadduli okuba nti ye mubereberye okuteekawo ekigambo nti obwakabaka mu nsiko. Era Museveni yamulumiza lukulu nti gwe wannyingizaamu ebintu ebyo si bye byali byandeeta. Namuga nti olina kkubo ojja kutambula okujjako nga weekutte wano olimba bulimbi. Olwaliro mbuuza Abaganda ng'okyali at least yali badde afunye honorary caticroship ekitiibwa ky'obwakatikko ekiri honorary olw'okuba nti emubereberye okuga nti Museveni tuyingira mu nsiko n'abaana bagenda kujja password kikaaki. Bw'oliba owangudde emigugu gyaffe egiri eyo n'ogituddiza mwali baddemu okwebaza n'okusiima okutono ne mutabeera bwe mutyo. Kale bwe ntunira bano balwaboogo nga bakavayo eri bajja babano battuka n'alowooza nti atajja kuyita mu mizannyo egy'ekyana Buganda ntolina mutego gw'ogenda kukola gwe tulabyeko bakyali mu muzannyo mulindirire kujja wano avuganye yayogedde mu katambi k'ensoso okuteerako obitaputanga mizannyo nkugambye gwe teekawo abiri kale katulabe bw'agenda okukuuma diplomasi ye tajja kujja. Ekyo akikutegeeza gwe Omuganda yali badde yeeteekateeka owole n'abo baali baddeyo abalala bava mu states 13 esigalidde nabo babeeraawo nti aba yabyegaana tasobola wabeere nga wayita emyaka 3 abo batuuza enkiiko gye mutaba ez'omunda gw'oza baagedde bukeezi kwambala t-shirt nga tebadde enkiiko zituulibwa ziri kwajja Muganda kigo wawulidde kaalinayo olukiiko lwe yaakubye mpulira mu North kigo wawuli alinayo enkiiko ez'omunda nti ajja abo bazirina kubanga bali mu buyinza. Kaakati gwe bategeeza nti abo baabikobye yamaze okukumulisaako nti weetuli ne bawa debate ffe baboogezi tubeeko kye tunnyonnyola ku ekyo babeeko kye batereereza muli naye nkutegeeza butegeeza kitawe okyali ku mbeera ya 0.00 ey'obutegevu nkulowooza okwagala okyusa eggwanga lino you are nowhere. This is not a house. Nti gwe taata katupimepime mu lwaboogo yennyini leka tujjewo mbiri ebigambo biri byewakana mazima agwanidde asobola awulikika ng'entebe eno busobola okukera enkya n'enkyuka nze gambye mu bantu abasirusiru abatasobola kusitula ggwanga lino lwaboogo yasooka mpulira ekyo mukijje kunze mujja kumbuuza lwaki ye bw'aba asobola okugenda nga tuna byobufuzi bwe bityo ye kennyini kitaawe yamuzaala mu makaage yatuga nti byobufuzi kutunula mu kamwa nze ndi mukupima mu nsinziira ku tteeka eryo bw'alirijjawo ndi kujjako ekyobusirusiru ne kugamba nti ekituufu kya yonna tosobola kuwanirira ggwanga ng'ekigambo ekyawamu titolinaawo busobozi bw'amagezi ago nkujjeko ekigambo nti oli musirusiru naye nga bwe nkutunulira nti ate bwe mutyo muzze ate gwoze negaana mbu ate wagamba video bazidokitoringa simanya bwe bamalu zidokitaringa ate bazija siyenze oli mugwago wa kikaaki mpulira ebyo oyinza byogera ku tekinologiya aliwo olwalezo video mwezo ze batunuulira zirimu okubeera doctored mbu byayogerwa biri doctored ate tulaba ebiwandiiko ate tuwulira oba ayagala tutegeeza abantu nti ne TMO yagiguliramu ebiri doctored nga TMO yabiteeka waayitire ku platform eno banna njagala okubategeeza kanka kalwalikyuka n'akyusa obuufu bwe bwe lunaku lwengenda okusibula ku TMO mazima likewise kanka kalwagenda okunjabulira nga nange nkyusizza omudomo ekyatugatta kiri ekintu eki ggwanga lyaffe n'abantu balituddemu bwe mwoyo kwe tutambulira kutereeza ate bukeere enkya balabe nti etugwe tubatulaba muwaka munyeenya ate bwe tunaaba tujja okutambula kye ŋŋamba nti abali emmengo Ssaabasajja Kabaka ye kennyini bwe byatuuka takyaliko bagamba nti baamuwabya ye kennyini nga Ssaabasajja Kabaka yasudde obwakabaka yalidde Obuganda emyaka 29 kuwabula kwa kikaaki okwo okutatuyusibwa mazima gwe n'otuulamu kifo nga era tokyuka netuga nti Ssaabasajja Kabaka buli kadde aba muliko lusegere lwe luliwo olwo nga talina bataka ba busolya olusegere luliwo abatali balangira na bambejja bajjajja ab'emitu batokwatagana nabo ebyo bye tugamba nti abamuwabya be baliwa bo be bakyabo ng'abalina okubaawo tebaliiwo be baliwa twaligambye nti abataka we bali ab'obusolya bajjajja nabaki awo bamuwabya naye kuno tekuba
joli abalamu lwentegedde nga tumaze kukola episode nti Kaya Kavuma yafa naye okufa kwe tekukyusa bubi bwe bwaliwo mazima apana lwaki tusigala tukusiza zingobote mu bufuubu kisigala kuba omusaayi gwe mwamuteerako n'omusikambwa ng'afudde olw'ebibi bye yakola ne bwe yafa bamusikiza embwa butereevu ne bino ebiri emmengo byetaaga kutereereza mu essence nga Ssaabasajja Kabaka ye kennyini ye yeetuuzizza omwoyo gwe ku lw'eggwanga Buganda we bituuse ye nannyini buyinza mazima tekyali yenna amusalira okuleeta kwa Katikkiro yeeguba mukono gwe yaleeta Katikkiro gw'aba asiimye olukiiko lwe bansomerako olw'aba advisors be abamuwa ekyokukola sikakasa nti mu ba advisor abaliwo bamuwa amagezi n'agatwala interest y'eggwanga bwe liri Buganda Ssaabasajja Kabaka ye kennyini bwe kiri bwakyagala bwe kuba kukyuka muntu waawa atalinaamu kukyuka bangi bakyuka kwebale nnyo bayibuli gye kugamba gye nkusomera olugero lutuufu lweddo nti yenna mazima ddala yetugamba nti mugwenga muyimukenga teriyo atasobya naye okukkiriza kw'ensobi kwe kuwaata ekigenda okutuusa bw'otalikkiriza nsobi tewaliwo bugenda kukyusiza ggwanga lyaffe kutambula tewaliwo wano muyamba ku Museveni ye kennyini okwongera okutulya buno bulwaboogo bw'olaba obujja bweboggoza bunoonya nannyini nnyama nkutegeera bunoonya nannyini nnyama onoogenda okawulira mbu kataddemu essente nnyingi mu kudduka kwa fistula rwani bye mugenda okuddamu okulindirira certificate yaguze za miliyoni 10 mbwe era tajja kuba pulezidenti abo balaba beesirwalizeeyo mwe muteeketeeke okuva lwe baateekawo sigino abaganda bwe bali ne statise 13 mukkirize nti waffe gwe tugenda okujja naye yaaliwa yoli lwaboogo okujja kwe tetukugaana etteeka limuta muhoozi okujja kwe etteeka limuta naye ate bwe tutunuulira ku kiki kye bavaamu oleese kikolimo kyakubiri okutuula we kigenda okutuula awali entebe entukuvu kale mu kyabo tebatembeeteddwamu yadde akatidi bwe kati nkola ya Nabukadoneza butalabula mutabani we n'agenda ajjayo ebikompe okunyweramu ebikompe bitukuvu ebyakatonda ebinywebwako bannabbi Jakana kansoke kaakati lwabooga ayagala kujjayo bikompe ebyalwanyisibwa okuyimirizaawo eggwanga lino yanyweremu mubutali butukuvu bwe Jakana jagala kukubuuza ate kankuwugulemu kati yes ombuulire ku lugero lwa Nabukadoneza oyo mutabani we bwajjayo ebikompe atandika obinyweramu Nabukadoneza kimpe ekyokuyiga mu kye twagala okuteeka yalaganyisibwa n'atumibwa omubaka wa Katonda ga Budyeri malayika ga Budyeri neemutegeeza nti Nabukadoneza ku bugagga bw'olina obwo ebintu by'olina ebyamagana g'ente amagana g'embuzi n'ag'endiga n'obuwulize bw'abantu abakuliko mu bufuge bwo mu Buyisirayiri muno Katonda antumye okutegeeza ekigambo eki nti kkiriza nti byonna ye yabikuwa Nabukadoneza n'ateekako n'akaseko ng'aka kituyita raspelafu akagiregerera keyi ogambye nti yeyabimpa Nabukadoneza nga ndi mugagga yabijjawa bye yampa amampaati okwessaawo okwewulira essajja n'okwerowooza kw'obutegevu obw'olubeerera Nabukadoneza yali statement egi n'aga nti si bibye ebintu nze mbyekoledde ndi mugagga nnyo mazima Gabudyeri nazzaayo obubaka ewa Katonda mu butume nibadde namugamba genda mutegeeze nti ebyo byonna okukakasa nti Katonda yabikuwa agenda kubimumalako ate agenda kulya kasasira emyaka 7 ompulira bulungi Nabukadoneza n'aga nti ku bugagga bwe nina nze okulya kasasiro kabaka muveewo namwe mukusaagirira okuwakana kwa Nabukadoneza kwamuliisa ku maze yatuuka n'alya kasasiro emyaka 7 nga tekyali amuwulira mu Isirayiri ne bye yali alina amagana gonna ne gaggwawo lwa statement etya ekkiriza yakuwa yooli likewise kikyuse era mu nkola y'emu Katonda n'asindika Gabudyeri gy'ali mu kulya kasasiro navuga nti Nabukadoneza akaseera kako kulya ku nsiko kaweddeko Katonda ntegezza nkuwa mawulire ag'essanyu ogenda kudda mu bufuzi bwo era okkirize n'amagana go gaakuddawo onfuna bulungi n'ebyo byonna by'okoze byakuddizibwa byewali okoledde naye mu kyo otegeere amaanyi ga Katonda
nti era eyakujjako yagenda asobola okuwa Nadduli n'agamba nga bwenfaanana bwe nti nze omulalu n'addayo ne bantegeera ddala Isirayiri n'envunnamira nti embuzi nga nalina 10 ziradde embuzi atalina yadde n'emu bw'eti naga nti ddala kkiriza Nadduli ne yeewomba mu Katonda n'addayo ku ntebe n'afugera emyaka 7 likewise Nadduli ensobi gye yakola gye ndaba mu 7 gy'atakoze ye kennyini kwemenya ate tabuuliridde batabani be n'abakoddomi be buti eggwanga biteekeddwa okukola kubanga tabaleze Nadduli teyategeeza mutabani we yamusikira laba bali kabaga ka kitaabwe okugezaako okusabira emyoyo gy'abagenzi abategeeza nti mugende mu bikopo kitange bye yalwaniramu okujja mu Isirayiri mubirete tunyweremu omwenge mazima ne bajjayo ebikompe abiteekamu omwenge ateeka ku mumwanywe nga tannassa wansi ekitundu ky'omukono kiwandika ku lubaawo nti bwe kityo opimiddwa mu kipimo nga totuuka n'obwakabaka bukojjiddwako naye nga omukono guwandise mu Luhibulu babuuza nti ekibuuzo baleese bakakensa abayivu ne baleeta abasomi ne baleeta abawandiisi bakabona statement z'abalema kabaka kwe kugamba nti waliwo omuntu gwe baŋŋambako omu ku baweza ba kabaka ne bamugamba nti owaayi waliyo Daniel mu kuvunula kw'ebirooto n'ebintu nga bino eby'ennimi ayinza okubitegeera mugende muleete asobole okunnyonnyola kabaka ono kiki bwe baamuleeta yasoma ku kigambo ky'Oluhibulu luli aga nti mukama wange simanyi kiki wakoze naye ekigambo ekiri kuli amakulu gaakyo gategeeza nti opimiddwa mu kipimo nga totuuka nabwe kityo bwakabaka bukojjiddwako Nadduli yamalako akaseera akawera bwe kiba ekinene nnyo gyali myezi 2 mutabani we naye ekyaleeta akabasa kyali kiki lyejjaliri ly'okwerowooleza mu kutegeera kw'oli n'abanga ayita mu bizibu by'ataabulira bwe ntunuulira mu 7 kitaawe gye yava n'okufaana kw'omubusa bwe baalimu ng'asutamye mu butebe n'omuggo agukutte mu lugabire naga nti taata mumaze okuwangula entebe tugirina n'otajjukira bannaku banno otuleetera bukufu bwe bano ng'eggwanga mu butegeevu mwe mwetegedde tolinaawo gw'ozimbe w'amawanga mulala asobola kujja kufuga bw'ogeraageranya olugero olwo nga bwe ndukubuuziza mpulirira ddala ng'Abaganda mwaleeta mu 7 butereevu omumala okumuleeta nagaba naye nfunye nkyaddayo nze mu bwavu kale ne batabani be ne banywera mu kikompe kyekimu naye era bigwera bapimiddwa mu kipimo nga tebatuuka n'olw'ensonga kati ekikompe ekyo bwe Bwakabaka bw'e Buganda ekikompe ekyo ly'eggwanga Uganda nabwe kityo emisege gya Museveni egyo egijja gy'abalwabo obwo bamutabani simanyi no muhoozi uyaga nti yawumudde n'amagye era mission esobole okutambula bulungi esobole okuggwekera bwe nawulidde embu yawumudde sinakakasa kukuumulakwe naye nawulidde mu bitambula nti gabalagayo ku mawulire sinagalabako kale mu kyo mu settlement etansibya nawulidde nti yawumudde njagala kukola verification era bwe naamala tudde ku TMO awo nja kuba maze okufuna target entuufu kubanga nze nsinziira ku bikolwa okugamba nti statement eno eraga wali mazima oba ekikolwa ekyo kinoonya kiri bwe kijja bwe kinajja bino byetufunamu kale mu ebyo bwe ntunuulya balwaboogo be bannanyini kujja ebikompe bitukuvu banyweremu bagezese naye ng'ate okupima kw'ekipimo kyabwe tekulina we kutuuka na mutindo kuba nti lwaboogo ye pulezidenti w'eggwanga lino awwa taweebwa kitiibwa nze nkugambye procedure esegwanidde yali badde atandikidde ku mbeera kubanga bw'ojja kubwera C5 bulaga administration gw'olwadde ssente ozirina ozze kulaga bukozi nsi kukugula n'obwera C5 osobola okuwaayo ebirowoozo byo mazima ensi nekutegeera kubanga ssente muzina mumanyi n'okugulirira n'owangula egundi ziri baziyita baani zino electoral commission zammwe bonna abali mu hairake yammwe nga bulaba revenue bwe mugikoze bolabye amagye bwe mugafudde bolabye bisigadde mu stake mu ggwanga bebiri amanyi wano wali badde ogalina okujja okuvuganya mu statement wajja ova okuva LC5 n'owangula wakati batemawo district yammwe amakulu nga kibalina mu kuzimba laga ku administration yetegeerekeka ensi ekugule bwe kitali badde ekyo member wa parliament
yali badde asookedde awo naye bwe yali agenda eri mu bwaseeke eyo teriyo mirimu era wali ogenda kukola gya kitaawo kubanga aji wetuuka ku bwaseeke kibasooka okukola buli muganda watuuka sente kuzijjawo tekitegeera adi misosho niyo nno omuganda watudde tewaba sente zalagira biba bitiibwa namusaala Jakana kankutunulize mu kino tubadde tukyawulira enkuyege mu ssanja ate ndowooza oba naagereza ku ki naye ka njogere butereevu Besigye n'akuŋŋaanya abaalemwa bonna kambayite baalemwa kuba abasinga be nalabye tebaawangula bifo omuli Ken Lukyamuzi yeesimbawo Alozias owerubaga South n'amulya omuntu gwe nalabyemu mpozi alina ekifo yaliba meya Elias Lukwago bano bakuŋŋaanye ne bakola ekisinde ne bakifunira ne kaadi emyufu ewanikira ekibiina kya kitaawo Aji Nadduli nti mu red card kakati mwe bali akaseera kaabwe kakoze eki ekisinde kino kiyitibwa the front kiina enjogero egamba nti time up obudde bukoze eki kikulirwa Besigye n'amyukibwa Lukwago Ssaako n'abalala mwabadde ne Elton John Mabirizi yeesimbawo okuba president kale Mabirizi n'abangi katenti akatudde kino nno kyanzijukizza Besigye yeerangirirako n'akola ne gavumenti eyitibwa People's Government nga ye president era ng'amyukibwa vice we Lukwago ate Lukwago meya wa gavumenti gy'atakkiririzaamu endala ebibadde obwo bonna obuteeka ku minzaani kakati kanfunzeemu kimu ng'oggyeko ekyamuhoozi bye tuwulira mu Kkwo n'ebyokwegaana kwa Lwabwogo ate waliyo ebyolwatu bya Besigye ebikolwa bino ebyokutandika okuba kampeyini z'obwa pulezidenti mu kiseera kino obiraba otya ye Besigye ndowooza katusooke twaze Besigye tunaalaba simanyi oba ebigambo ekisinde kino ekya front okiraba otya ekya Besigye yenna akkiriza mu Besigye tayawukanye nakkiriza mu Setaani kanziremu nkuwulire okukkiririza mu Besigye oba toyawukanye namukkiriza mu Setaani most especially omuganda yenna akkiriza mu Besigye nga bw'olaba Elias Lukwago gwe kennyini Elias Lukwago bomaze okufuuka kyesetaani eriffe ebyobufuzi bino tubyetegereze mu ntegeera eyange nga yajjakana Sulaiman Nadduli ono kwe kutegeera okwange Besigye yajja mu 2021 okuvuganya His Excellency President n'alaga empisa ezitali nnungi n'ebyo ebiremye gavumenti ye okuva mu 1996 mpaka 2021 ebyali biteekeddwa okukolebwa bitaakolwa onfuna bulungi najja okumuvuganya abaganda bangi bamutunuuliranga yajja okusobola okujjako mwesitana munne ono mukiga oli munalwanda onfuna bulungi ne baga nti n'asobola y'ono bangi bagenda olw'obugenzigenzi bw'obutategera bya bufuzi ne begatta ku Besigye kye bataamanya nti guli gwali musumuto ogulwanira omusu omukadde ogutakyasoboka kugoba nabwekityo mu kyo kyentegeeza kyeki abaganda twakuba ebbali nga kyali badde kyakuyiga kinene ne bannasiteeti ezisigalidde nti abantu abo omuntu atya omu tagenda kukyuka wabula mu bibye ebizze bikolebwa Besigye mu kuvuganya Pulezidenti Museveni teyalaga ate ye emyaka gye yafuga naye ebisobyo bye yakola abitegeeza ensi nti abaaye neemenya Bayibuli kyega nti mugwenga muyimukenga nange ntegedde naye tulwanyise kino tusobole okutereera eyaleeta ennyonyi nga za kiwi kimu ebiwalatiro kimu yali ani twabiwulira ebyo nva mu kuwulira yali Besigye webale nnyo eyaleeta engatto nga zonna z'amajenga za mukono gumu yali ani okugulu okumu ne banne yali Besigye webale nnyo mu procurement bamubuuza ekibuuzo nti ddala olimu katwewungu bino ng'ogwamu collapse okubeera sometimes ng'ofunamu okuwungirira n'oleeta procurement ebintu bwe bityo
ebintu biwa bijjawo kubireetera gavumenti nga byamaje alina kyali annyonnyoddeko n'okwansalinga since then lwaki bamusonyiwa kubanga eggwanga lyerimu abakuba muganda oyo yali badde taliiwo ekyokubiri siteeke ye nga musajja mulwanyi yajja ne baali nabo oba kyasinza ku bukoddo bwa Museveni nga bukyaba forcing okuba abanyazi kubanga ne Museveni si mukodo mulwadde ne babanga bali mu element eyo sinnawulira ku Besigye wonna wava mu statement nti mbasingamye eggwanga mu budde obwo nga tukyafuga nange nali mwendi naye endokose tulyoke tusinzize ku ekyo kumwegattako mu butegeevu bwe buli muganda n'afuuka mugenzigenzi otutuuka ku eyo levo abaganda si kyekyo kaakati bwe ntunuulira byannyonnyola olwaleero n'okujjako okuteekawo ekibiina mu butegeevu bwa Erias Lukwago yate nnaabala obutegeevu musseewo oyo munnamateeka tutwala ekigambo kigamba we are the land talina nsonga eryabuufu gyayinza kusimbako mumwa nakuga nti neegasse ku Besigye wabula okutegeeza nti leero lwenkakasizza nti Erias Lukwago oba mukozi wa gavumenti nga Museveni mwina we munywera kacyayi kituufu gwokkere enkyanga oli ku Besigye ng'oli musajja muganda eyakwata abantu bonna okubatta mu nsiko nga boogera ku kigambo Buganda n'Obwakabaka nonga nti oyo gw'osimbye ku mugongo direct atavanga mu statement ya byafuzi byonna Erias Lukwago oyinza okuŋŋa nti oli musajja muganda gwe simanyi ng'omuntu ne mu manifesto ya FDC teriimu kigambo kyonna kyennyonnyola ku kigambo monarchism eyogera gundi ki republicanism republicanism kyoyo gwogenda okwetera mu federal ng'ate tosusise statement ya federal nga bannaffe nabo be twajja nabo abayogera ku shall redress all the errors committed the past regime oyo yali mwali yali badde asose kuba gavumenti yajja nayo mu mbuga tiyava ku mulama gwa 10 points program bw'abata kinnyonnyolangako n'oŋŋamba nti omwesigidde oyo ebbanga lyavuganyiziddwa lwaki bwekaluwe kaggwa emisango gimugibwako naye guno ogwasembayo nawulira jjo gwamumamulwako gwa treason tegukyamuvunaanwa ebyo bintu byakyana kite nkugambye Bayibuli yasoma ebigambo ebirungi nega nti buli kuba ku ndingidi n'okuvuga kwalwo olwaliro ekiseera kya Museveni kyafugiddemu ye nannyini kusettinga opposition kyegenda omuvuganya n'akuteerawo na butya bw'ogenda okutambula script gy'olina okusoma bwe bigenda okuba kyovula nti esigadde yeemu bankutte bampaludde bampayidde bantadde kakati ate emisango baginzigyeko yeyo trend eriwo yekennyini mwenye yeyesetingira biri byennyini Besigye mutabani wa Museveni 911 gw'otasobola kumwejjako mpulira ebyo byasigala byawogana kwata kiwayi ky'Abaganda kusembeza wano tukifuza tugidaivatinga tutya oyajjanga diversion kulwawo kwakutegenda kumanya byabufuzi kyekikyatawanya mu ggwanga Uganda twali badde byonna tubizinzeeko ng'abo tetukyetaaga kuwulira si bubulwa bw'abategeevu oli bw'otunuulirawo n'ogwe bagamba the man Luchamus ye yasikira bali abatandika ekibiina kya Conservative Party abantu bamayanja nkanji ba Joy Gundi balinga abantu bali mukaaga yali baddemu amagezi agatunuulira ekigambo conservatism andage mu FDC gye bagenda okwegattiramu kye bazze nakyo conservatism eyiye gye yannyonnyolako yali eyogera kigambo ki kuzza na kutunula Buganda n'amawanga gasigalidde kubanga yogera conservatism kiba kitegeeza tambulanga muddugavu tukuume ebyaffe byebagala okugamba nti wegasse ne Besigye ate ali ebyammwe ebbanga lyonna Besigye watambulidde njagala ombulyeko wakusezinga Museveni nti Museveni wakola ensobi bwe twava mu nsiko ebintu byebaga nti wabibaddiza balwana n'ebyabwe emifikago gyo soko ogiteekewo gikakase gw'otuletedde obuzibu Besigye yali abyogereddeko wa simanyi gwe mwetimbe naye mu Abaganda babiri oba nammwe mwafuuka Baganda Banyolo Baganda Bobote Baganda ba Samson Kisekka Baganda bano ba Bidandi Sali wekoonera ku federal atenza uko nyingira mu toilet njagala okutegeeza eggwanga lino nti ebyobufuzi bwongo bukweyimirira gwe kennyini nga wegatta mu bibiina by'ebyobufuzi sooka bwongo obwo nga bibiri byoteeka mu bwongo obwo biri bitya bitambula birongo eggwanga lyange lifuniramu wa n'abantu baalyo isense ekyokubiri nsibukawa mu buwangwa bwange Museveni si kyayita palachiolism ekyo okulowooza ku ggwanga lyo notalowooza Africa
kuba yaga palacho mind gamba ye palacho mu byentegeera yali yagera palachiolism nawulanga palachiolism sima palachiolism ayinda palasolism saakategeera palacho bwekityo ndowooza bwe kiri ne wano kankinoonya nga tugenda maaso mulimu batamuzi ze baleeta ez'ekikomunism oba ekikomunisiti ze batambula nazo butya bwonyigiriza kubanga abakomunisiti abasinga bonna kye basooka okugoka kunyigiriza butya bw'oyinyirira ekiriwo n'okifuula ekitalina mugaso abasigadde bakiveemu entegeera wano e Buganda si bwe tubone wonoobuyogera biddamu bitya tosobola kukyusa ggwanga lino butegeevu bwalyo ekigambo kiri parochialism a limited or narrow outlook, not especially focused on local area. In simple terms, narrow-mindedness. Okulembeza bali narrow. Ebikolwa byaffe bennyini bitulopa okuba nti oli narrow. Gw'atajjawo essence y'obutegevu ate oteekewo eky'obusirwa naye alina okuba narrow kummwe ababiri. Nti okulowooleza ku kiri ky'ogambye nti ebyobufuzi olina okusooka okutula eggwanga lyo butereevu ekyo nkiddamu nsinziza ku TMO wano akiyita parochialism bugwagowavu bwa butategeera bya bufuzi gwava mu busa gwenza otegeera ate abategedde emyaka 821 ye yayimirizawo Buganda ogisanga eri sovereign weebedde lyali ggwanga balikola mulimu ki nga ye omunalwanda okuyimirizawo eggwanga n'enkola y'abazungu gye bajja nayo batambuza abo bayise buyise atumalira ebiseera banayita ne bagenda mulinde kuvaako kuba kufaakwe bw'oliddamu okulaba ku mulaalo wano ajegera oba omunnalwanda ajegera kale ssebo ng'oza obuyinza buba kw'omuntu ono waba bukutte kiba bwe kityo si bwe gubeera lindako gwe okitunuulire kino mu mbeera gy'eggambiramu Mbabazi tebamuwadde wa special envoy ekyo kitegeeza nti gwe alaba ebyobufuzi ng'obitegeera tomulabira mu special envoy eyo nti weeri agenze eri diversionary ate akome ku vice president teeka waaga kubanga mu kusembayo kwa his excellency president tebakyayinza kuddira muganda kumuba vice president lwaki okufa kwa president aliko obusika obutali bwa muhoozi kujja obusika bulambike nti vice president yadda mu kutwala mu nteeko vice president ng'ekisanja kikyatambula kitwala eddakiika 3 mu butegevu bw'oyo abaliwo okukyusa ebyononeddwa emyaka 3 kaakati kijja kubanga baba batadde kamasu kanene bokukkiriza okuba nti vice president muganda Museveni waaseererera bonna baganda bayinza ozingibwako mu lunaku olwo dakiika 3 n'ebyo by'amateeka badde bajagaliramu ng'amateeka g'olwa muhoozi simandi jeno nga naawe olinda kiragiro kitawo afudde president aliko alina kulinda kiragiro akuwa kiragiro kaakati vice president yenna tosiddamu okusuubya ono alupo kisiikirize mazima yajja kukwatira mu kaseera nga beetegeeza butya bagenda okukikola na muvu kyempya gye balina okuteekawo Mbabazi nkiddamu tali kubwa special envoy nti agenze eri oyo agenze mu diversionary komawo nga vice president gwe teeka waaga omuganda teri agenda kuddamu kuba vice president nja kukirindirira nkirabe gwe teeka waabiri okujjawo ng'ebyobufuzi abizannya abyeraliikidde ngaaga nti omutego twagugoddemu tukyusemu era gwanaleeta ajja kuleeta mbuga ng'olaba Sam Mayanja nga gwali babateze naye ate Sam Mayanja bwe nagenda eri owaabwe ne mmanya obuvo buneebudo takyannumya mutwe takyannumya mutwe oyo era temukitwala nga nti Sam muganda uwa kale mu kyomu ekyo kibadde twogerako njagala parochialism bw'aba ajogerako mu byobufuzi ye yatamu byabufuzi kubanga yalowooza afuze nnyo era alina amagezi mangi naye namugamba nti obugumiikiriza bw'Abaganda n'obutegeevu bwaffe bwe bukukumye w'okola ki bwe bulikeera enkya ne twekyankuula ng'otuusiza n'ogaa nti otumaze Ssaabasajja Kabaka butayagadde kufa ku Buganda bwa bukulembeze bwe yaleese ebizibu ebyo twali badde twakwetakkuluzaako dda bakyalinnya mu kimu bakyali wamu kubanga ebikolebwa nze ndaba sina byanjawulo byendaba bikolebwa emmengo likewise ate n'eggwanga Uganda lyebikoze bannayuganda kakati ababiri abo siteeke bafaanagana mmengo mbyetisiza Obuganda n'Obwakabaka babuyisizza bubi nnyo ne Museveni bw'atyo bw'atukoze ate nga bw'ayisizza eggwanga n'abalitoddemu kakati awo siteeke bazifaananya teri ayinza kwabo kunenya munne abakopi wetunyigiririzibwawo ffe twasigala kunyigirizibwa ekane mu kibira naye mazima ddala Leaks-Jakana Sulaiman Nadduli
ongaziyiriza entegera y'ebyobufuzi nesukka ne ku kyandeese olw'ensonga nti woze n'opankinga ebituli bibadde bibula mu mbuuza yange ntegedde nti okugaziya kw'abano ba Lwaboogo kuba nti omusu omukulu tegukyasobola kugoba butereevu nenzija nkijjukira nti eno script agiwandiika y'omu kale nate kyekiteese Besigye ate bw'okyongeddemu Abaganda abakunnumba n'atalina kigambo Bwakabaka butereevu ne kinfaananirira ddala bubi balukwago baatandikira mu Mmengo eyo mu kwagala okulaga omuzinzi nti b'amaanyi okujja okutuuka okwesimbawo ne babalaba ng'abayivu era abasomye ennyo nti bali ku Bwakabaka abo bajja nga bannabyabufuzi abali b'ensimbi mazima mu bintu bye sisinza kukwata na kutunulamu kye nali nzije mu Lukwago okujjako ng'agenze mu kkooti ne mu byonna bye yali ayogedde ku nsi ya Katonda ndowooza nze atategeera nalemu okugjamu ekyamagezi ku Lukwago byayogera sina kyonna kye yali ayogedde kyengatta ge mazima munansonyiwa ndabika nze atategeera kakujukizeeyo kimu ye advocates for rule of law kigambo ekyo tekimuva mu kamwa rule of law Ssaalongo Erias Lukwago akubiriza nnyo eggwanga lino okufugibwa ku mateeka naye ate ekineewuunyisa bwe butajjukira nti Besigye y'omu ku baali bamenya amateeka nkugambye ate nga sijjukira sipiiki ya Bwetonda atategeera buki bulungi nange naagwesayira ku nsonga y'omwana mulenzi oyo mpulira katuwumbewumbe olwaleero n'ekigambo kino Jakana ebi abantu bonna abavuddeyo okwegwanyiza mu bigambo oba ne mu bikolwa ebitonotono mazima tebagwanidde era bwe batebagwanidde tulina kukola ki okusobola okuteekerateekera eggwanga lyaffe okubanga terigwa mu ntata zonnyonnyodde ze tulabika nga ze tuwolekedde advantage ebadde eri ku kibiina kya Nuupu mu kusikira NRM kubanga biri ebibiina ebikulembedde byonna biraze nti bigezezzaako mind okugattaganya kw'ebirowoozo bijje mu bannayuganda ku biremye onfuna bulungi nkufuna kaakati wano ateekwa okujja nga alina kuba smart kwe kwoza mu constitution ne manifesto z'ebibiina biri byonna n'alaba loopholes ezirimu n'ajja mu manifesto egi nga teyeetaaze kuyita iPod kuzigatta n'abagattira mu mpapula na birowoozo na mikago gy'alina okutta ne bannannyini ggwanga lino bw'atunuulira zisemateeka yes z'abazze balemwa yes asobola okugatta ebituli ebyo abigatta bulungi n'abizibikira mpulira kubanga ekigo ekimu tekirobera mwana kukola ki kuzanya kutambula na kino ekiriwo nti Bobi Wine teyawangula oba tali mu bukulembeze tekyategeeza bunafu bwa Nuupu mazima nabwekityo mu magezi gateekeddwa okussaawo gegaliwa kwaza bibiina biri ekibiremye kyeki nga tagenze mu iPad zakwegatta mu byakyana kito n'ateekawo ebirowoozo ebizimba nga tunudde weaknesses zaabiri okujja okuyimba eggwanga lino butabwe liri naye mubbirako bubbizi bw'alirekayo ekigambo federal system okusibwako omukono nga kyayimbirira oba takiyimbiridde mu kamwake oyo talinaawo kalulu ne bw'alimba emyaka 10 nakyo kigenda kusebengera kigende bwe kityo Museveni waakyababidde obwongo Abaganda obugumiikiriza bwe bakimanyi nti yajja ne Kabaka kubanga tukkiriza mu nkola ya federal system ennyingo namba 7 eno bannabibiina mwina gyesibako mwenna nga mukuba mu 7 twagamba redressing all the errors committed by the past regimes lwakyalemeddwa nga Buganda teddizibwanga byayo kiki ekibaswaza mu kuteeka ekigambo federal system mu manifesto zammwe kubanga federal Buganda si yo yokka yegifunamu buli omu gyali n'atanyigiriza kiki ekigaana mu manifesto yammwe okussaamu ekigambo individual merit okusosola kw'amawanga kuveewo tubenga tuzimba eggwanga eryawamu yenna asobola gwe tuleeta ku lw'eggwanga lyaffe okuba prime minister oba president ki ekigaana olinga agamba abaliwo tebasobola ki ekigaanya okusoba mu manifesto nti tujja kukkiriza mu unity in diversity owankubadde tuli bangi buli omu nga ggwanga yes naye mu bumu tusobola okutambula weebale nnyo mpulira kaakati wano Nuupu yekyalina stake ennene
eri mu bitundu 5.5 oba 7.5 ku buli 100 okusobola okuwangula ekisanja kiddako bano babago babazo batebaze obumpowoko mu bwesonyiwe bino bi iPad tubizimbe twegadde mu bibiina ekimu byabalima lwa nsonga emu buli kibiina kisigaza interest zaakyo ezitasobola kuweebwa mukago singa baagattanga Museveni bwe yakola mu kinana mugumu naga nti ebiina tubisudde ebbali tuzze ku lwa revolution ya ggwanga bwe tuli wangwa tutunuulya enkola y'okuzaawo kw'ebibiina wano mwenna mujje naye isiteeke lwaki PPP ate eno jema ono gundi muba n'ebibiina ebyenjawulo bye mutasobola kujja mu resolution egatte muba muli ku mugendo gwa ggwanga omanyi kyewuunyisa ne bwe beegattira mu tenti zaabwe mu bidaala tebasobola kufrontinga single candidate anti kyenkugambye bwe baba balemeddwa okugamba nti tuzze tugasse ebibiina naye ng'ekitulese kugamba tujjako Museveni ku lw'eggwanga lyaffe okutereera mulemedde ku kyo okugamba nti tuggyemu constitution emu ffenna twegattidde wamu bibiina ebyo ebirowoozo byaffe byonna tubigattidde wamu musemateeka omu oba ipod yemufuule ekibiina mugambe nti tuli ba ipod yeppate kati ono Museveni yajja na movement naye yajja na mugendo gwonna n'agutwala lumu kwa ujumula advantage ino okukozesa njiddamu wano okubategeeza nti kyeteekeddwa okukola kwe kutusooka bateekewo olukiiko lw'abayivu olukiiko lw'aba elders olukiiko lw'abalooya olukiiko lw'abannaddiini n'olukiiko olusembayo lwe luliwa lusobole okutambula nga lutunuulira eggwanga lino nga libuuzibwa ku n'okufuga kwayo abantu babadde batunuulira nfuga ki nga babeesinze ku settlement ebuuza titukolinga lipooti y'odo kijaleeta mu 98 eyatumibwako ssempebwa for verification tusobole okulaba eggwanga liba likyagwanira federal system mwe tuba tutambulira ebiwandiiko bagenda okujjamu balooya abo babisseeko emikono tugende mu ndagaano mu nsi ziri nga United Nations tugende mu British Commonwealth ensi 5 mwezi ekuŋŋaanyidde tugende mu kye tuyita Geneva gitusobola okugattiramu nga gigatuulira tusseeko omukono nti eggwanga lino omukulembeze agenda okujja mu kibiina kino abantu bakkiriza enfuga yeeno bwe tuwangula status y'eggwanga ligenda kukyuka automatically mu biino ne system yeeno muterewo constitution ne manifesto zammwe zetugenda okutunulamu nga zitegeerekeka mazima olwaliro si kyangu nti Bobi Wine wavudde eri nti oli musajja muganda nze Jakana Nadduli muganda nkugweko bugwe nti naakuwagira nga manifesto yesoma birala bidandi sali yali munyolo yakola pipi kintu musoke yali munyolo yali muganda sebano okujja kwa president lwaki bamulekawo yali wa DP webale nnyo alwokuba nti batunuulira mu visions zaabwe n'ebiina bye babizimbye tebiina makulu kyeŋŋamba ono nti ddamu otune mu manifesto z'ebiina ezo nga bwe biri oggyemu ekintu eki kubanga yeggwali ku mwanja akyakuddiridde asobola okuwangula ebibiina biri ebisigalidde biri bikonwa byalemwa olwa interest emu nti bakulembeza abantu naggwanga bakulembeza interest za kugabana migabo buli omu anoonya stake wanaavairayo balimanya batya ndigaggala walako ddi gundi yaboti business ebweru zitambula ng'oli wa bibiina ebyo babeeramu kumba akulembedde embega buli bakuŋŋaana babeeko kye balya ate gubawa okuŋŋaanya omuyisa embega era singa kyali kyakugwira bugwizi nti kulowooza kwami okujja kikulowoozesa okukeera enkya n'oga nti singa emyaka gyali givumbyevumbyemu giweebwa ekitiibwa n'okugerako nti ogamba nti owaayi bwe tutunuulira oyo ensi ebigambo ebimuvaamu newankubadde obutegeevu si myaka naye 36 si kyangu kyakkeera nkyali kujja kuvuganya nga Bobi Wine bwe yajja abasinga bamukubira mu myaka namba 2 obuyivu obwalimu nti batunuulira zikusokanisa kuva mabega entandikwa eteyanyoomera bangi mu ntandikwa nga si kyangu kyakumuwa trust mazima ne diplomacy yali emulemye bwe babadda mu parliament okwetoolera omuntu bataddeyo strategy yakulwanira kwetoola ku mmeeza president awo twattamukko ku stake n'ekitatta mu kisagwa ffe kuba kati wano okwekuuma kwe myaka 5 gikyusisa biri ne bivaawo nebano nebazanya obubadi bwabataddeko abiri kale awo tulina okubanga tuba tunagamba nti ne Bobi Wine yeewonge alina okukakasa nti stake asaba Ssaabasajja Kabaka akkirize nti amufuggyeko eddusu Buganda etegere nti ddala y'oyo mazima tutandike okutambuza ababaye ye gwe twesigiridde generations zigenda okujja zine zigenda okuyita ng'endagaano zimaze okuluma mu stake z'abakabaka abeetolodde mu sese 13 nti waffe y'oyo naye tukkiziganyiza mu stake yeeno bw'abanga tebamulabye mu nsi balondeyo omulala ategerekeka ategerekeka naye nga mu kyo resolution gy'obuuziza ku nsonga eyo bannabibiina nkiddamu bwe bataateekeka mwaka bwe kutunuulira ggwanga ligwanidde enfuga ki
eya federal system mu ggwanga Uganda ono tukalabulidde emyaka agenda mwana tewaliwo kalungi konna kakyuse mu ggwanga lino gojjonyumya emboozi eyo tebankadde tiweetulira tujja kujja bwe tunamala okuwangula tukwate obuyinza eno max oba limak egenda muba nope nzitemu kibategeeza nti nze Jakana Suleiman Nadduli mu bwomu bwange obutali bwa Katonda buli bwayogerako nga bwe nagamba nti nze mu kutegeera okwange mu bwanna munigina njagala okubategeeza sinaayo muntu nakika kigwe neeguya ng'entegeerayo nto Number 2 sijjanga ku mikutu gino kunoonya buganzi bwakunda bakwolesa nti ninayo kyemmanyi era saakimako ssente mazima omwoyo gw'olimu gw'olumirirwamu eggwanga ng'oli wa Nuupu Jakana Nadduli gwalina oweni ali mu gwalina abategeevu ab'ensibo temuli mwekka nga bwe muli naye ne buvaamu statement egamba Jakana mbadde nkwagala kootuuse ku Nuupu oyo simawo kukoona ku pulezidenti wange mpulira nga nkutamwa kitawe twala okwagalako ng'oli muto wa birowoozo ekyokubi kyoteekeddwa okutegeera Jakana Nadduli okuva ku mpewo kuno okubaako kyenfulumya ggwanga n'abantu bange balituddemu nze kwezuula kikyendi nti ndi Muganda muzukulu wa kijje olw'eggwanga lyange eryo bwe bukeera enkyanga gwe ekituufu nsobola okukoona ku Ssaabasajja Kabaka n'okutereza ku Obuganda nembanga nkoona ku His Excellency the President Fountain of Honor n'okutereza kw'eggwanga nonga nti bwe naakoona ku Nuupu oli Sima Bobi Wine tasobya bwe nja kuba nti oŋŋamba nti onkyawa kitawe oba mboga oba mwana muto mu kutegeera munkyayire ddala nanga oseeguya okwo nja kukunyumirwa seetaga komenti nnungi nga bwe ntegeera n'embi eziwabula ze ntegeeza Jakana tubadde tugattamu wano tubadde tulongoosaamu wano gwe Nuupu kye mwagala okuntegeeza nti Bobi Wine akira Ssaabasajja Kabaka obutegeevu n'okumanya okuba enobuganzi ekyo nange nkiwaako obujulizi tekisoboka webale nnyo lwaki bwe muba mugamba waliwo ekyampandikiddwawo ekya Nuupu ne kijja ne mu inbox yange eno ku ssimu kinga Jakana tubadde tutandise okwagala nga tukulabamu omuntu ogende weegatte ku pulezidenti waffe naye watandisa atulako olinamu okwegwanyiza ne bibiteeka ne ku message ogwo nenga nti muli babuyabuya mutuuka wa ddala ozitowa okwenkana Ssaabasajja Kabaka lwaki tosigadde mu bya Buganda ebyo okwogera ku by'ennono ddala Nuupu nga mukyalina abawagizi abavaamu statement eyo nti balowooza okwogera ku nnono ndi kyasigala n'eggwanga lyanjawulo ku nnono eggwanga liva mu nnono ziri webale nnyo eggwanga togenda dikyusa nti nze nfuuse kiriwa kino osigala oli ekyo kale mukulembese nnyo amawanga gwammwe mu ntandikwa bwe gafuniramu mu biina bye muyingiramu nsobola okusigaza isensi y'obutegeevu mukulembese amadiini gammwe mu butegeevu bw'amadiini ago mu kuyingira kw'ebibiina ng'otunuulira abantu abatuddemu n'eggwanga lyo naye obuyivu bwammwe bwabalemu okuwewamu n'okugamba nti twafuna ligasenga sisinzidde Buganda nagenda okujja nga olede titumuli nina nze nina okuba nga alaga nti Buganda wendi oli musirusiru tolina magezi kale mu kyaba Nuupu njagadde nkibategeeze nti nsanyukidde okunkyawa kwammwe okwo bwe mubanga mmwe temukkiriza nti mukola ensobi ng'anaayogera ku Bobi Wine okumuwabula ayogera nti ensobi eyo mumukyawa bannange ensanyuse ne mwagala ku channel yange eri mwejjeemu eyo yo free entry and exit eyo mwejjeemu ne ku tiemu oteyagala bizogera bwa bimogera bwe bityo eyagala bategeevu abensa programs zino tetuzikaka sizakakibwa kanka kasaawo birowoozo kyakwitidde nti naye woba olina kyoyagala okuwakanya omwaganya gukola ki jangoga nti wano katusse nekisikatuufu kamera tetusonda nsonde yes ekutunulamu naawe n'olaba ng'ebirowoozo bye tuba tubiweyi bigattako naye so batebadyeyo bajegerera ku miteteme ekitabo kya Nadduli Jakana kirina okwegwanyiza kikankutegeeza ebigambo bino okwegwanyiza kwe nsobola okuba nakwo kwe kwegwanyiza kw'eggwanga lyange okubeerawo bambuuza ewaffe eri nti ogenda kudda weesimbewo nembaga nti okudda kwange kusinza kuwona okukola kwe bw'aba akoze bulungi okudda okwange tekuwa maki tetuvuganya kuba nti buli kifo twagala tulabibwe nedda twagala ani anaakyusa naye awali ensobi baga nti eno nsobi olisiga nti aba akukyawa buki babukiga nti akyawa okubulira akyawa n'okumanya ekyo tokijja mu makulu
makulu mangi agali mwejo webale nnyo Bobi Wine si katonda Bobi Wine tasinga Ssaabasajja Kabaka Bobi Wine kiwa kisinga His Excellency the President ali ku ggwanga lino ensobe tuba tujabe tujiweeyinga ekyo nja kunyumirwa okunkyawa kwa mwe munkyayire ddala seetaga kumanyira ddala nabali tubogerwa nti abadde tubadde tukwagala totandise okwogera ku Bobi Wine yaani Bobi Wine yaani mu ggwanga limu mutegeeze okwagala ino situationship ya mukwano gwa feelings bw'ojja mu byobufuzi ojja na kuba nti criticism eteeka okuteekebwawo nawe osobola okucriticizinga Bobi Wine akyasinze okucriticizinga Museveni obubi mazima gw'okyawako kyaludda lumu ekyolulala bwe bakijja bubonga ate owega nti ekyo kinnumye bw'oba mu okucriticizinga Museveni Ejjisingira Nadduli wajja okucriticizinga ate mu nsobi gye mulimu mbwatu zimba revolution oli musajja muganda wali badde wagira muganda munno lwaki abaganda mulina enkwe ekibabalira mu enkwe muli bagwegwenyifu temulina magezi eze bayite enkwe buli muganda anajja ssebo njagala babuuza mu abaliyo nga mwali muwagira lwaki temwawagira muganda ajja mu 2 gumu Sebana yetali tategeera Sebana yaliyo yali munyolo katulabyeko ne malema biri lwaki temwamu wakalulu waliwo nuno omulala gwebayogera dokita sima dokita Abe ali yeye Abe bwerityo naye yali muganda eyaliko ku gundi eyasookera ddala waliyo n'omuganda kati ayagala entebe omulala naye katonda mumanya aliwo oyo bamuyita Kizito Kayiira Lwere simanyi mwe yasinzidde kukola kino yataddeko ebigambo bino revitalizing the call for the federal state of Uganda. Oyo ye kwajidde unveiling the roadmap to state house. Ne mu byobufuzi abadde aliriddawo. Kizito Kayiira Lwere osookunga nti abaddeko ba member parliament LC5 ba kansala Kizito Kayiira Lwere kyemumanyiiko lawyer. Kyekyo kyokka kyemmanyise ekintu ekyakulembezanga mu mawanga gaffe ag'abaddugavu bwe buyivu ayagala naye entebe balooya bayitirivu akulembeza federo bagwagwa naye ye okujja kwe tekuziizibwa bw'abanga alimu omulamwa eggwanga asobola okujja n'atandika oddeeyanjulira n'ayisa mu procedures emyaka 5 ng'ajja yeeyanjula mu bantu n'okutunuulira federo yejja nnyonnyola yeeriwa ebyobufuzi kuzimba kwa nkiiko ebyobufuzi kusaba birowoozo ideologies zitunda mu penal code mu kimu kye tuyitaani manifesto yo constitution ogigenda gitunda bw'oba otunuulidde waawe yabulira bintu birina okujja nnyonnyola eggwanga ensi emutegeere naye ng'oyo bw'aba afubutuse naye nikyebuuza ekintu kino obusika nga bukedde okulangibwa kirabika ali mu ntebe yalangiridde okuwummula kubanga ne mwaka tegunnawira ku kisanja kino lwaki interest ziragiddwawo nga n'omwaka tegunnayita kiki ekiri emabega ekiyinza okwewalisibwa mu oyo nga dikooyi bw'oba olabe tebamukutteeko ng'abadde ajja kubeerayo nga naffe bazze batuyigganya obadde obimanyi gye batwebadde twekukumira eyo oyo nga waali mulamu ng'ate naye kisiikize kya Museveni ekiri emabega sigambye nti ddala mpa kyakola ki era ekyo sikirumako wabula nga kisiikize kyoli ku bantu kibasinze okwagala n'atutegawo owuwe ku ekyo kye bayimba abaganda bangi Museveni baayisemu bw'atyo naye akantu kano kakyansiiwa ddala gundi ono Erias Lukwago neetaaga okukola fact finding ku ye ge mazima njagala kukola fact finding ku wasipyoli Ken Lucyamuzi mwagwago baba gwago wazizza mutya okwegatta kikyanuma oli yali wa DP ono yali wa CP gye bajja ate okuyingira FDC eno okakasa nti ate babulukukira mu mbulukuka erowooza nti sinnakitegeera Kampala by'ebyobufuzi najjukirako Erias Lukwago yajja n'ava mu DP n'akolawo akabiina ke baali bakayita TJ Truth and Justice kali mbakaamateeka kali kaki kali nako kisinde nga bakamala okwawukana ku DP ya M.i.S.O
mukano mwe yajjira ne ba obuyivu bwabwe no batagenze wama n'abasigadde obuyivu bwabwe tebabulaze kakati abo balooya Beni Kiwanuka go bali basinga okutimba mu ofisi yawe najiyingiramuko amulimu ekipande ekinene ekya Beni Kiwanuka naye nga buyinza okukenja n'otimba Beni Kiwanuka omuntu ategeera mu Bwakabaka wano bwe batimba nonga nti oli oyo era tuve ne ku TV kuno n'abagaliza emirimu gya Katonda emirungi ebbanga lyonna n'okubeerayo nga tuwuliziganya ku TMO okuyita okwanga oba calling egamba nti ebigambo byenjogera si byankomeredde oli wa ddembe nga lwaboogo n'abasigalidde okwagala disputinga ebigambo byetwogedde mu butegeevu bwammwe bwe mwebalamu ne mujje ne muwayo ebigambo nti Jakana Nadduli yayogedde ku nsonga ABCD ne yakyamiza wano we watuufu kale Katonda abankuumire mu bigambo ebyo kwe tusinzidde okusaba kyoyo yenna awulira nga alina kyayongera ku bigambo bino banga ategeera okusinga ffe ababyogedde omukisa guno gwennyini ogufuna naawe n'oyongerezaako n'owabula n'ogaziya ensonga oba n'osambaaza n'oteekawo ekikyo kasita kibeera nga kyamazima kiriko ne facts tetujja kweyogeza yenze Kanka Kapita ku lwa TM Online Television abadde mutabani w'olutabaalo is a social worker is a psychologist munnamateeka ate era mu kitundu ekyo nyongera bakubiriza emisomo egikyusa ensi Buganda mugisange ku mukutu oguyitibwa Channel 56 wiiki eno gye tuli butereevu Jakana Sulaiman Nadduli ajja kubanga ayanjuluza entegeera y'ebika mu kunyanjula ejja okusingawo kakati wano wensinzidde okusibasiibula mweraba